Hello everyone, how are you? Nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe Ebugaba Ssese awagabirwa emikisa, awagabirwa emirembe, awagabirwa buli kye wali olowoozezzaako era tusaba tugamba nti Aidunda Lugaba Namugereka gwagaba ebirungi saba Bwamusokesa Alongo ng'osinziira wano Ebugaba ongabire ebirungi byonna mukama wange mbifune nga ndi mulamu mu bwa bulamu jjajjange nti weewaawo kale ffe twebeerera eno nammwe muli eyo mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo ebintu bingi ebitambula mu nsi muno essaawa eno naye kye njagadde mumanye nti ensonga enkulu yonna eri ku bajjajjaffe bassebo ne bannyabo. Ensonga enkulu eri ku ki? Eri ku bajjajjaffe. Lubaale agamba nti akanyomonyomo w'onyoomera asula mu nju ti bwe ndikutta ndikwata mulala era nga bwe gutyo guzze guba nazzikuno bw'ogaana bw'okola ebitatuuse yaakuleka bw'ovaawo y'akwata omulala oluusi oyinza n'obutakulinda kuvaawo. Kale tulina okuba abeegendereza twogere nnyo ne bajjajjaffe nnyo tubeesige okumanya nti bagenda kutuyisa mu buli kimu ndowooza tutegeeraganye. Gw'oba olina ky'oyagala okukola kyonna weebuuze ku bajjajjaabo bajja kukwanukula kye bakwanukudde gw'oba tokitegeera buuza maama ajja kukubuulira akugambe nti munnange ekyo kye baakugambye kyabadde kitegeeza bwe kiti. Temweganya kubanga abo bajjajja si nti oba bagenda kubasaba nti oba naye mumpe empaabi oba mumpe ekikubansiko oba mumpe ki, nedda. Gwe fukamira babuuze. Ne oba tofukamidde gwe weebuuze ogambe naye bakama bange ddala ekintu bwe kiti kisaanidde nkikole? Bo bajja kukwanukula. Gwe sigala ng'obabuuza era bwe bakwanukula by'ototegeera gwe bagambe nze sibitegedde. Bw'onoobalaga nti mu mazima oyagala kumanya era n'okiremerako nti oyagala kumanya ne babaako okumanya kwe bakuwa kw'ototegeera era n'obalaga nti ate ebyo tobitegedde nkukakasa nti ojja kumanya kubanga bajja kufuba okulaba ng'okola ki? Ng'omanya. Kati olwaleero tugenda kwogera ku mugaso gw'okulima ebiggya. Ebiggya kye ki? Ebiggya we wantu we tukuŋŋaanyiza baatugendako mu bulamu bwaffe kwe ggamba ekiggya gaba malaalo naye nga mangi kasita liba nga lisukka limu oba nga kye kifo kye tutongozza nti awo we tugenda okuziikanga abantu baffe kye kifo kye tuyita ekiggya. Ekiggya kiba ky'abantu ba kika kimu era omuntu ow'ekika eky'enjawulo mu kiggya ekyo aziikibwa ku lusalosalo. Bitera okubaawo ne weesanga ng'oli yafa naye nga tebasobola mutwala waabwe biki ku kiggya okwo wabbali eri mu lusalosalo we bamuteekera. Makulu ki agali mu biggya bino? Nti tubeere nga tulina we tukuŋŋaanyiza abantu baffe abaatugendako. Tuleme kuba maasa bumaasa kubasaasaanya ate baleme tulabirira. Nabagamba amaanyi gano bwe gasituka ge tuyita amaanyi ag'ekika. Y'ensonga lwaki tukuuma ebiggya bino nga biri wamu era nga bya kika kimu. Si kya bulijjo muntu atali wa kika ekyo kuziikibwa ku kiggya ekyo lwa nsonga nti aba tajja kwetaaya. Kati ekiggya kuliko bassezaala be kuliko embeera eyo bw'etyo. Kale kyalibadde nti abantu ab'ekika ekimu baziikibwa ku kiggya kimu. Enkola eyo twagyagala ey'okugamba nti omwami aziikibwe n'omukyala naye muganda wange ne bwe biba biwedde buli omu afundikira anoonya kika kye gy'alina kubeera. Tebaba kwetaaya, kino kiba kifaananyi na kuleeta buboole mu baana kubanga olwo abaana bonna beezingira awo we banakuwalira
so nga baali badde bagenda eri mu bannaabwe. Ebintu ebyo mubikola naye mubirowoozeeko. Ani alima ebijja? Buli muntu asaanye alime ebijja. Buli muntu asaanye alime ebijja. Naye omukyala, ebijja eby'abassezaalabo tosaanye kubirima. Omukyala ow'olubuto talima bijja, ekyo twakiraba ne tugamba nti omwana ali munda afuna amaanyi agasusse ku ago agaamugerekerwa, era amaanyi ago mu kumwesogga wabaawo akayisiŋŋanyo wano mu kawompo awayita amaanyi agakuuma omuntu, ne kireetera akawompo ako okuyiyikamu, omwana n'azaalibwa ng'ayina akawompo akayiyiseemu. Omukyala ali mu nsonga ez'ekikyala talima bijja. Ndowooza tutegeeraganye. Okuggyako nga waliwo embeera ey'amaanyi ennyo, tewali nsonga waalirimye ekiggya ekitali kyewammwe, ekiggya ekitali kya bukojja bwammwe. Tekyetaagisa. Amakulu g'okulima oba okubikka ebiggya. Guno omukutu gwa kusomerako. Wano tubeera tuli mu kusoma. Tusoma ebintu eby'enjawulo, twewabula, tukuŋŋaanya ebirowoozo era tunoonyereza. Tukola ebintu bingi ku mukutu gwaffe guno. Naye ng'ensonga enkulu kugonza mu bintu tusobole okubitegeera, kubanga tuludde nga tubikola naye nga tetubimanyi mu makulu. Kati essaawa tubimanyeemu amakulu. Kyakusaalirwa nnyo kubanga nze mbasomesa nga mbagamba nti ffe tuzaaliddwa ku mirembe nga bajjajjaffe baawambibwa, amadiini gaatusalako, Katonda yanyiiga, kwegamba eggwanga liri mu kyetwala, ensi yonna ntabangufu. Kati omuntu n'abeera awo ng'ali mu kusoberwa, eno mu ddiini bimusobedde, eno gy'adda tabitegeera. Ne tugamba nedda tufune okutegeera. Tufune okutegeera era bantu bange kye mbasaba, mbasaba mubeere bakkakkamu. Mubeere bakkakkamu mutegeere kye mukola, temupapa kubaako kye mukola ate mufundikire nga mugamba nti ate ebyo nabyo twabikoowa. Ekintu ky'ogenda okumala nakyo obulamu bwo bwonna si bwokka, otuuke okuva mu nsi ng'era oli nakyo, lwaki okipapiramu? Take your time, kiyige, kola ky'otegeera. Okay? Kola ky'otegeera. Kati olwaleero omulamwa gwa kulima bijja, kubikka bijja. Okubikka kujja kutya mu bijja? Nazzi kuno bajjajjaffe abaasookawo tebaafanga nga ffe bwe tukitwala essaawa eno. Okufa kwo ng'okufa kuba kufuula mu mbeera n'ofuuka ky'obadde toli, kwe tuyita okufa. Kati bw'oba ng'ofudde embeera n'oba ng'abadde ow'ennyama tokyali wa nnyama, kati oli wa mu bw'omwoyo. Edda bajjajjaffe embeera eno yabanga yatwekisize, yabanga yakyama, era abantu abaakolanga eby'ensonga tebaamanyibwangako kufa kwabwe. Abantu bano baabulanga bubuzi, ng'era balina obusaka obubira mwe babulira. Ye yamanyanga nti kati ntuusizza, kubanga baayogerezeganyanga ne bajjajja, n'amanya nti kati ekiseera kyange kiweddeko. Obutatawanya bantu be, ye yeemululanga n'agenda mu kabira ako n'afuna w'awummulira n'asirikira awo. Era oluvannyuma yabuuliranga bano ab'ekika, yayitanga mu mitendera ng'era gyonna gye tuyitamu. Nga bw'ogamba nti bw'oba ozaala omwana aluma, ate nga n'okuluma kw'omwana era toyinza kugamba nti yenna aluma kye kimu, naye ng'obulumi bwo bubaawo busaamusaamu mu buli mbeera. N'okufa bwe kuli, era essaawa eri bw'etuuka kaggwamu buki, kaggwamu buggwe. Kati bwe kamala okuggwamu
ng'emitendera egiddako awo gitambula ng'era emitendera gya jjajjaffe bulamu bwe giri bwe tugikola ki bwe tugimanyi nti atuuka ne bamulumba okalya ddakaddadda n'ayita mu mutendera ogwo gw'okalya ddakaddadda bw'amala okuguyitamu n'akutuka ensingo kati abantu be baamanyanga nti kati wano atuusizza okubikka era nga bakwata embuga ezo nga bagenda nga bamubikka. Okwawukana n'amawanga amalala ffe twasobola okufuna olubugo. Olubugo lugoye lwaffe nnyo, omutonzi ye yalutuwa. Omutonzi ye yalutuwa. Kale ffe tetwebalira mu mawanga agatali magunjufu kubanga tuyina ebyaffe Katonda bye yakwata n'atuwa ng'era tubyenyumiririzaamu ng'olubugo. Kale yabikkibwanga. Kati okuva olwo buli alina obusobozi buli akwatibwako ng'ajja n'amubikkira awo. N'omulala. Singa omuntu yabanga tasobodde kuyita mu mutendera ogwo, katugeze n'aba nga afiiridde waka, abantu bonna si baamanyanga. Wazira bba ab'awaka mu ngeri ey'ekyama be baamusitulanga ne bamutwala mu kabira ako era ne bamubikka. Ne bamubikka mu kabira ako. Bwe kityo bwe kyatambulanga era bwe baabuuzanga jjajja yalazeewa tiyabulira awo mu kabira ako era nga n'amateeka we gali tokkirizibwa kuyingira mu kabira ako era ng'owulira bagereesa mu mboneka ndaba jjajja gundi ng'atudde mu kabira ako mulimu omukyala. Kale obubira obwe butyo bugenze busaanyizibwawo ennaku zino naye edda bwe bityo bwe byakolanga ki bwe byabanga ng'abantu babikkibwa bubikkibwa. Eddiini bwe zajja abantu baatandika okuziikibwa naye ng'okuziikibwa kuno bo bajjajjaffe bwe baakutunuulira baalaba nga kwali kuzikiriza. Owulidde? Kaakati ne baba nga baziikibwa n'ebyabwe byonna. Waliwo engoye ezitera okutimbibwa mu masinzizo agamu ezo eza Kakobe. Kale bajjajjaffe baalowoozanga nti bw'oziikibwa mu lugoye olwa Kakobe olwo ojja kuba oliraanidde omutonzi. Naye era kyazuulibwa ng'okuziikibwa mu lugoye olwo olwa Kakobe kyaleeteranga omuntu okufa n'afiira ddala nga n'omuzimu guba tegusobola kudda. Kale okuziika bwe kutyo bwe kwatambula. Kati okuziika kuno era kwe kwajjiramu zino entaana ng'olwo kimaze okuzuulibwa nti bw'opima enta 40 omuntu ne bw'aba yakula atya aba ajja kugyamu. Z'enta eza 40 ze bapima nga basima ebiggya entaana kugamba ffe kye tuyita entaana naye nga ziba nta 40 omugenda omugenzi. Kaakati awo bajjajjaffe baatandika okubikka nga babikka mayinja, nga babikka ettaka, ekiggya kino nga babikka ettaka nga babikka amayinja olwo nga tebakyabikka mbugo. Ng'olwo omuntu bamuzingira ddala mu lubugo ne bamuteekayo ne bamuziika n'ebibye byonna. Okuziika kuno ddala kwazikiriza ebintu bingi kubanga mu mateeka eriyo ebika by'abalubaale abatateekeddwa kuziikibwa ebyo bwe bityo ng'ayina kubikkibwa bubikkibwa nga talina kuziikibwa buziikibwa kubanga okuziika ate olwo ensonga ziba ziwanvuye ez'omuntu oyo okusigala nga zitambula. Omulubaale alina kye yeekoledde, asamidde empewo ze n'azitereeza, n'akola emikolo gye gyonna n'agiruŋŋamya, n'atuuka mu biti kati ng'ebyo bye mulaba, ayogera ne kiba. Bw'agamba enkuba tonnya ng'etandikirawo, bw'agigamba lekeraawo ng'erekeraawo, ng'obutonde bumuwulira era bumuvunnamira. Toyinza kuddira muntu ng'oyo n'omuziika. Oyo tetumuziika.
mubeeraawo nga mukaayana lwaki gundi tebaamuziika baamuteeka mu kyaki kubanga bamanyi nti w'omuziikira be ppa n'amaanyi ge gonna g'aba yakolerera n'ebyo byonna by'akoleredde biba bigenda kuzikirira. Kasita mukitegedde gwe oba olinayo kye weekoledde gwe teekateeka oleme kuziikibwa. Ebyo bwe bityo enkola weeziri ez'enjawulo z'osobola okukolebwamu nga si bino eby'okukuteekayo eyo ne bakuyiwako omutuntumuli gw'ettaka ng'olina amaanyi go. Gw'omanyi kye kitegeeza okuva eyo okomewo beeko kye weekolera. Kale kaakati awo omutendera ogwaddako nga tuvudde ku gw'okubikka embugo we baabikkiranga okwava ekigambo nti kubikka bijja, baatandika okubikka nga babikkisa ettaka, baatandika okubikka nga babikkisa amayinja. Era ogwo omutendera nagwo gwatuuka ne guggwaawo, kati tubikkisa sseminti bassebo ne bannyabo. Kaakati tukitegedde nti edda abaana tebaamanyanga ku nsonga eno, era edda okufa kw'abaana kwabanga kutono ddala. Era ne tumanya nti n'entaana kyava ku nta zino 40 ze bakuba nga bapima ekifo kiri omugenda okugalamira omuntu oyo. Era tutegedde nti tolina kulima bijja bitali byewammwe, nti era ebiggya bibaamu obuko, ow'olubuto tabirima, n'ali mu nsonga talima bijja. N'omwana atannaba kumera mannyo tebamukkiriza mu kiggya. Bwe tuba tulima ebiggya, ensonga enkulu ennyo kiba kita kya mwenge. Naye nga tetunnatuuka ku kita ky'omwenge, twagamba nti bwe tuba tunaalima ebiggya twetangirira olw'ensonga nti eriyo abantu ababi abasimba eddagala ku bantu baffe bano ababa baatugendako. Eddagala eryo nga si ddungi ne lireetera emizimu gino okutaamuuka. Kati gw'obeera awo ng'owoza kimu, taata yanzijidde naye teyanzijidde mu mbeera nnungi, ne weewuunya lwaki kitaawo yali agadde okukutuga akugoba n'amafumu, so nga bambi baamutaddeko eddagala ebbi erimuleetera obutaawula babe na batali babe, si kyokka baamulamirizaako n'amannya go. Abantu bazzibu amusanga yeegalamidde bibye ng'amuteekako omudagala ng'amuga munnange nno olaba nkutumye njagala ogende otabaale mutabani we oyo gundi kubanga omulaba talina magezi, ekintu bwe kiti yakirekawo, ekintu bwe kiti yakikola bwe kiti, kati yatulemesezza obulamu, njagala omutabaale. Mutabaale nkukwasizza ebyokulwanyisa biibino. N'akwata akafumu n'akafumita ku kiggya, ekiggya n'olaba omuntu ng'akutabukidde. N'ogamba ye kiki? Nga bwe kityo bwe kiri munnange. Kale bwe tuba tugenda okulima ebiggya twetangirira, tufuna omwetango, tufuna akati k'akabaala n'akattamukago. Ebintu ebyo tubigaaya nga tugenda, era twagamba nti omwetango ogwo tugukunyiza mu ngalo ne tusiigako mu bibatu by'engalo ne tusiigako mu bibatu by'ebigere ne tugenda ne tulima ebiggya. Olwo ogwo omudagala gwonna guleme tutambulirako oguli ku bantu bano n'obusungu bwe balina na biki. Gamba bannaye neetangiridde byonna byonna ebiri mu kkubo lyange, emizimu emibi n'ebirala. Gwagwa yeetangirira mugezi ng'ogaaya ebintu ebyo ng'ogenda. Kattamukago bannaye nze ndi wa mukago, nzize kubalongoosa naye temuntabaala. Ng'obawa akattamukago. Twagamba obumwanyi bwaffe nga 3 bumala. Ekita ky'omwenge kikulu nnyo kubanga kye kikuuma Oluganda. Munywako nga n'abafu bwe banywako, mugabulako wansi awo nga bwe banywa nga nammwe bwe munywa ng'Oluganda lweyongera okutambula. Okubikka ebiggya tekuba kubikka bubisi, nedda. Wazira eba mpuliziganya. Abantu bano obalimako nga bw'obannyonnyola embeera mw'oli naki kye wandyagadde, nga bw'obanyumiza gwe wolowooza we batali ki ekiriwo,
n'obalaga ekiri mu nsi n'ogaba bakama bange kakati mwe mwagenda temwalaba na ku mmotoka naye naguze emmotoka yiyo era njibaleetedde mugirabeko era njagala kubavugamukko kale mwenna abaagala okubavuga bwe tumala wano tugende mbavugemukko bakomye wali ate mbakomyewo olwo ndyoke nneeyongereyo bakama bange owulidde era gwe bw'omala okulima ebijja byo ng'onaabako bulungi akeetango ng'otuula mu mmotoka yo nga kaakati tugende munywedde ng'ovugamu awo ng'okomyawo obaga kale bannaye mbakomezzaawo kaakati mundeke ŋŋende nkole kidduka kino mukikuume mukirabirire kirina okuba n'emikisa nga kikola temukiganyanga abalaba okukiraba yadde obubenje n'ebintu ebirala ng'ebyo obadde ki ebintu bwe tubikola mwera kuba mubizibuwaza si bizibu nnyo owulidde kale omwenge guno tunywako nga bwe tugabulako bwe tuba tusobodde okufuna endeku kisingako tunywa bwe tulya bwe tugabula bwe tulya ku kattamukago bwe tunywa bwe tugabula ku mwenge ogwo bwe tunywa bwe tulima eri eyambuuziza n'aŋŋamba Nnaalongo watyanga ebijja biyonjo nkola ntya kwatako yooyootako yogera naye nga gwe bw'oyooyootako osigala olina ky'okoze so si nti yoyina kwata nkumbi kabala ekisagazi nedda eriyo ebijja ebiyonjo ebijja by'abantu abagagga abategeevu abo be mulaba birungi si byakwetooloola nti ate simanyi leeta tuteme ekisagazi nedda ebintu baabimanya eriyo abagagga abamu abalina ebijja kale sijja kuboogera mannya kubanga n'abamu bagenzi n'otuuka ewaka ng'ekijja kiri mu kisagazi naye ng'ekyaleeta embeera ezo nze mu kutunula okwange kiva mu beekika bano obagamba tutuule tukole lubaale tebaagala bannange tutuule tukole lubaale tebaagala bannange emisambwa gintawaanya tutuule tebaagala gwe n'osalawo weerwaneko kati mu kwerwanako eyo gy'ogwira ku mugezigezi n'akugamba ŋŋenda kukukolera bwenti ne bwenti naye toddangamu okutunula emabega nti ye obalaba ab'eŋŋanda toddamu kubatunulako kw'obatunulako lubaale agenda kuddamu akutigomye nti ye kati abantu ne banga batambulira ku mateeka ago ebyo ne bibaabwe bityo owulidde naye nammwe abagaana musooka weebuuze lwaki ogaana gwe oyagala embeera embi kale bwe tuba nga twagala okubeera obulungi tukkaanye ne bannaffe ekyokuba nti empewo zikutte ye tekitegeeza nti nze nja kubeera bubi bwe tuba tutudde nange nja kubeera bulungi ono alya n'ono alya y'emmere ekola ki naye gwe n'osalawo okutogere banno ng'ogaana bugaanyi nga n'ensonga gy'ogaanira togiwa kyokka ng'ekiro osituka n'ogenda ku baganga ate nga togenze nti oba weerwaneko wazira oyongere kusiraanya banno kale n'otunuulira omuntu ng'oyo nga naye ali mu nsi atambula nga ffe ne weewuunya ddala ddala kiki ekyatuukawo kale tugambye tunywa bwe tulongoosa bweba bitukula tuyooyootako buyooyoosi ne tugenda nga twogera nabo eri eyabuuzizza nti ekijja bwe kiba ekinene kyonna bannange nina okukirima nedda ekijja ng'ekyamaama taata jjajja ebyo ebijja tubikolako nga tufukamidde n'okiyooyoota nga bw'omunnyonnyola kati bw'otuuka ku kijja nga kinene ng'ekyo bw'omala okuyooyoota ekya taata n'oyooyoota ekya ssenga n'oyooyoota ekya jjajja oyooyootayo ebirala nga bibiri n'ogamba mwenna abasigadde mbabikkiddeko wano bakama bange olwo n'oba ng'omalirizza n'ogenda n'onaabako akeetanguko era bw'omala nga mulya kamere bwe kaba weekali ng'omukolo guwedde abasiraamu bannaffe edda abasiraamu baatwalanga endeku ku kijja naye nga bagiteeka wali wabbali ne bateekawo omwana omujjwa oyo y'agaba omwenge ogwo buli amala okulima ng'ayitira wali ng'anywako ku ndeku ebeera wabbali w'ekijja engeri gye bali abasiraamu teyingira mu kijja naye eno mu kijja ky'abatali basiraamu eyingira era omujjwa y'avunaanyizibwa okukakasa nti endeku eyo ebeeramu omwenge era abantu nti bagunywa owulidde kale mmwe ababanjibwa obukojja mubeerayo era ng'omulimu gwammwe omukulu bwe mumala okubikka bye mubisse kugabula mwenge ogwo bakojja banywe bamaama bakole ki banywe bannaffe abasiraamu batera okulombawo n'edduwa ng'ebijja bimaze okulima bano abalala basomawo emmisa biki naye ng'ensonga enkulu
kiba kijjulo okuliirako wamu naabo be muva okulima basobole okumanya nti abantu baffe bazze era babaddewo nga basanyufu. Temwerabira okunaabako ku kaddagala nga mulimye ebiggya. Muwulidde? Kale kikulu nnyo okulima ebiggya kubanga kikugatta n'abo be wavaamu era kikuwa omukisa. Buli lw'otomanya gye wava kiba kyangu obutamanya gy'olaga. Kale buli lw'odda emabega n'otereeza ebyo eby'emabega ate olwo oba mukakafu nti ate mu maaso watangaavu. Bw'ova eyo olwo teri mufu agenda kukubanja, teri mufu agenda kukufiiriza. Ne bw'oba okola lubaale kiba kikwanguyira ng'oli wamu ne bajjajjaabo. Era kigambibwa nti nga tunaakola emikolo gya lubaale kirungi ne tusooka ne tulima ebiggya bino ne tubibikka eyo ne tumanya nti tuvuddeyo era tusookera bukojja ne tudda mu kika awo ne tulyoka tukola emikolo gy'omutanda egiba giddirira awo. Kale nsuubira tufunyemu ekyokuyiga. Ebiggya tetuddamu kubyesamba, tubiteeke mu mbeera etwanguyira bwe kiba kitegeeza kuteekawo muntu abirabirira nga tumusasula buli kiseera kye tuba tukola. Naye bannange mugenda ne muddira ettaka ly'oku butaka awali ebiggya ne mugobawo buli omu olw'enkaayana zammwe, ebiggya ne bisigala mu nsiko. Gw'ogenda kukola ki kikutereerere nga bajjajjaawo basaatuukira mu nsiko? Tewali. Era naawe ogenda kulaba nga buli ky'okola kyonna kisaakaatidde, buli ky'okola kyonna kisaakaatidde bizibu byereere bye bikwetoolodde. Ndowooza mukitegedde mikwano. Musubscribinge, musharinge, mulayikinge. Twongere okuyiga ensonga zino. Twongere okuyiga ensonga zino n'okuzimanya n'okuzikola. Olwo tutandike okubaako kye twekolera mu mpola tuusa lwe tunaakiggusa weewaawo. Akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.